Yes, atulaba tuli mutanda za Walumbe. Tuze ne Golola Moses agenda kunoonya Walumbe paka lwamuzuula ayagala kumutwala amaza balungi n'ababi. Golola Moses agambye aze kunoonya Walumbe gyawangaalira yabulira wano kati aze kumunoonya. Golola Moses gwe tuze naye anoonye Walumbe. Tambula nange owulire bino abivuddeyo. Tugenze. Walumbe ono gye yabulira era tulaba tambula naffe. Waliyo abantu ab'enjawulo abajja kulaba ebifo ebirala. Naffe tuzze olwaleero tulabe Walumbe ono yabulira wa era waliwo obubonero obukulaga nti oba otuuse onaatera okutuuka. Abantu bangi nnyo tugenda okwogerako nabo eno era nga bw'olaba ali ku motion media wena osinzira okuba nga otulaba tuli ntanda za Walumbe eno tuli. Moses Golola aze kunoonya Walumbe gye yabulira agambye watamulaba kati sikyajja beerayo eno nage tujja kutambuza eggwanga lyonna omanye ebyafaayo ate naawe bisomesa abalala tugenda mmanya kitegedde. Yo amanya gange nze Amosi Musango Gwantamu. Amosi Musango Gwantamu ulirwa n'omugenyi naye ne bamulalika nti bw'abajja ku nsi okulekayo Walumbe ate n'akola ensobi okukimayo obulo n'asobola ate okujja ne mwannyina Walumbe. Walumbe kitegeeza kufa, kulwala, kuzikirira, kubonaabona. Kati jjajjaffe ono bw'ajja ku nsi n'alagira Nambi n'ekintu nga batandise okuzaala abaana bajje bamuwe ekintu. Nambi n'ekintu kye baagaana. Bwe baagaana kwe kusalawo okutandika okulya abaana ba Nambi n'ekintu n'okubasaanyaawo.
kyanyiza ggulu n'asindika kayiikuuzi ajja mukime amuzzeeyo mu ggulu. Bwe yajja okumukima Walumbe n'adduka. Walumbe kabaka ne kayiikuuzi kabaka, naye obwakabaka bwabwe amaanyi gaabwe si ga buntu, amaanyi gali supernatural, ga butonzi. Kati Walumbe bwe yaddukira mu kifo kino sima ebinnya bino okwekweka, ate ne kayiikuuzi n'asima ebinnya okumukwekula amutwala. Bw'atyo n'alemererwa. Walumbe yabulira wano. Kino kyekinnya bwe wankubadde kibikkiddwako engoye n'embugo, naye nga kyekinnya mwe yakola ki, mwe yabulira. Basima ebinnya biri mu 224 ebisaasaanidde mu kifo kino. Kayiikuuzi n'alemererwa okuzzaayo mutoowe. Kitegeerekese. Kaakati n'essaawa ya leero bini kintu mu ndagaano ezaakolebwa olubereberye baali balina okujja okuweereza omwami ono, era bwe mbasanga mu bifo bino bali mu kuweereza. Obuweereza obwo kabaka ono bw'ayagala bujjawo ekizikiza, bujjawo obulwadde n'okufa n'okuzikirira. Abaana bano abannambi n'ekintu baddizibwa obulamu. Bwe bawa omukulu ono byonna by'ayagala abasumulula n'afuuka bulamu gye bali. Kitegeerekese. Ebimu ku bye bakola kwe kubikka. Okubikka kuba kwambaza. Nga ffe abantu batasobola kutambula bwerere tuba tuswala tuwemuka n'empewo ng'etufuuwa bwe kiri ne mu myoyo. Kwe kujja okubikka embugo zino n'engoye zino. Tebakoma okwo ne baleeta n'amafumu gano. Effumu lino lye Kayiikuuzi, lino lye Walumbe, lye effumu lya Walumbe, lino lya bulamu. Omukulu ono bw'omala omuweereza n'atereera ava mu bwa Walumbe n'afuuka